nina omusango omunene gwe mmanyi gukyali ongoing era ndi omu ku bantu abatono mu group yange abafuna endowooza ey'enjawulo ku y'abannange. Omusajja asinga namba 5 omugagga mu India mutabani we yamugobye mu namukikinga out guy ali ku street. Kati oli abadde alese conversation nga anenya omwana ne mugamba wewe simama hapo kuja mpola mpola jangu ng'osooba todduka nnyo misinde ogenda kujajinga omwana ono naye nga tomanyi mbeera gy'ayiseemu na taata we. Teriyo omuntu ali sseeni alina magezi mu mutwe ng'ategeera bulungi agoba kitaawe mu nnyumba gye bali. Anti nkugambye teri muntu ategeera ng'ali sseeni. Batte mulimu ebintu bye tutogerera mu kamera nga ne mu mawulire tetubyogera. Obadde okimanyi? Kituufu. Buli muntu alinayo omuze nga kamera yavuddeyo ey'enzikiza nga bwe gukwanika toddangulu. N'ebyo tetubyogerako nga tuli wano ku set. Ebyo birala. Now, wano wasinga okubeera akakwakuliza akasinga obukulu. Before you make any judgment ku muntu yenna, sooka otwale obudde bwo otegeera omuntu oli gw'osalira omusango nga tolina ky'omanyi. Weebuuze lwaki ayinza okukola ekikolwa ekirabikako bwe kityo. Mu logic thinking tugamba nti before nga tonaba kukola conclusion, making sure nti parties zombi ozitadde mu perspective. Ono yennyini akuleetedde nagga nti mutabani wange ngobye mu nnyumba y'omwana namuweerera ne musomesa ne capital gwe yatandika naye nze yamumuwa. Kakati muzeeyo yo muddemu buto gye byatandikira. Ogenda kumutuusa eno omugambe muzeeyo ensobi yaliyo. Omwana ono gw'olaba bwe yaleeta mukyala eyasooka wamuzaalamu abaana aba mukyala n'agenda. Ekyo tekimuvanga ku mutima toli yali mukyala we. Bino byakola yekkama oli akuddira gwe wasigedda. Onfuna abo bosanga ku ndiri ali muyebeyebe oyo abaana bansuddewo mudde emabega ojja sangayo entuumo y'ebintu bwetu. Nno ebintu bino bye twogera Chris atulaba omanyi kati twogera ekiri mu bulamu obwa bulijjo. Tubalabye banywaga abaana ne batayamba nnyabwe abaana batayamba kitaabwe omusajja ali abaana twabadde naye omwana abeera Kampala ali kubiri kwa benyama nyina ali eri kati twogere nti ne Christmas teyagiridde ne mutwale kati twogedde oli ali mu bbaala anywa kati saa gwone nnyo omuzadde. Nze nga sinnagula cupa wantu wonna kebe ya juice mu birowoozo byange muzannyirwamu abantu aba basatu. Nsooka omukadde omutabani n'abantu abandi close nga sinabasanyusa muntu mulala yenna. Abo abasatu bwe batabeera happy ekyo kyengenda okukola sikikola. Omanye ensonga lwaki? Omu ankakatako, owookubiri buvunaanyizibwa bwange, abe n'otoolodde kyekyo kinsuubirwamu. Omutawala gwena kizibu nnyo nezijja wano wooli nonga nti batte bakuwaawo enkoko ogirye. Ng'enkoko wali ndaba yagumu ekitundu naye ng'ewaka naleseewo ebinyeebwa. Mpulira ddala omutawala nakati omwana wange enkoko eno gye ngenda okulya enambukala bulungi nzireyo ewaka. Agwe yingini enkoko olya tugigaana gwe yingini sooka weefeeko. Naate ndowooza nnyo ku mwana wange oli. Omwana ye mulowoozeeko kakati awo kye tugenda okukola kye kino. Gwe yingini sooka obeere munywevu. Ka oyiro nkateekemu. Then omwana oli ekijanjaalo ndowooza era kankozesa eno nyambe ku bantu. Generation ne society byonoonese nnyo nti ebintu ebyenkizo ate ffe gw'okimanyi nti omuntu ogenda mu restaurant n'ali ebijanjaalo abamuliraanye ekisooka okubagira mu mitwe talina ssente. Ali blas ali blas ekyo kyova olaba oli agamba ne weyita jogga nti wali ebijanjaalo byasembyayo asoosaako kuki asoosa birala. Kakati society etuvuze netujja ku bintu ebikola amakulu. Nze Katonda ansaasidde naye nkitegedde mu myaka mitoototo. Kati mmanyi ebintu ebyenkizo n'ebitali. Emmeeza bbiri nga muli mu kifo ekisanyukirwamu eriko amazzi teweebwa attention. Eriko omuzingo oguyimiridde ogw'amaanyi ogw'essente miliyoni emu kudda waggulu. Abo be bakulu. Kuba biri kwona alinako amazzi gwe batwala ng'omuzoolezoole atalina magezi n'alina omuzinga ku mmeeza gwe batiitibwa kwabo bonna ani ali mu kwetta ow'omuzinga. Kati society ate gwebiibiita gwewujja obutaala gwe buliko akikubye babeera neno. Essente ze tusaasaanyiza mu Kampala wano mu nnaku zino naddala zino ez'ebikujjuko
ze twavaamu emabega wali esente ezo singa omuntu buli muntu asooka n'atulamu keeka n'atunula gy'ava just ekirowoozo kya ddakiika ago asatu otandika n'okyusa spending behaviors zo n'ogamba omanyi engeri eno gye nsaasaanyaamu si ya bulijjo so kino ekintu ky'obadde ogamba nti abantu beevuma ensi ne bagamba nnyambye abantu era bikyabatuukako nnyo ate era nze nakitegedde nakakitegeera kati nti beera mukakafu buli gwe weeyambisa okutuukiriza ebiruubirirwa byo ajja kusasula ate mu bubi bw'aba tannakikola ng'okyali naye kati mulinde nga mbaga ejja kubaawo gundi mutaddeko olukwano Kristo olw'okwamanya nti buli lunaku nsobola omusikako ekyebiri ekirala nkizudde kati mulimu ebintu mu bantu ebitakyuka ng'okumuliisa obulungi n'okumwambaza obulungi n'okumussa mu mbeera ennungi nga tekikyusa buntu bwe ng'asigala nga y'oli ayambadde bulungi alabika bulungi alya bulungi naye omuntu waali mundooli eyalimu obuyaaye ajja kusigala nga mwali ekyo nakyo nkizudde bukulu so nze ŋŋamba tuyige ebintu bibiri betuyamba era in fact kati olaba nze bwe tubeera eno mu mirimu gyaffe gye negya bizinensi nawa nze ntala nnyo okugamba abantu nti tokola mikwano nabo okola nabo zimba enkolagana enyweza emirimu gyo ne tokola mukwano ne gwokola naye wabula zimba enkolagana enyweza ekyo kye mukola omuntu ayinza obutaba mukwano gwo n'akuwa cheeke oba n'akuwa ebbanja lya supply nga wali badde oliteekako essente empitirivu nnyo ebintu ebyo okukutuukako temubeera ba mukwano ne muyina enkolagana enkolagana yankizo nnyo okusinga omukwano omuntu okubeera n'enkolagana n'abantu kyanjawulo n'omuntu okubeera n'omukwano n'abantu osobola okuba mukwano gwange nga sirina nkolagana naawe kituufu nga bw'oŋŋamba nti njala miliyoni ezi nsooka kudda bbali nga batte sente zino newezimuwa bwe zitamutta wiiki ejja bajja kunnenya naye okuga omanyi batte tusigaze omukwano esente tukikole ki tukireke naye nga tuli bamuki bamukwano naye enkolagana tukola ki teriiwo naye enjawulo ogifunye mu mirimu gye tutambuliramu era gye tukola n'abantu tuzimbe enkolagana omukwano tuguleke because buli lwozimba omukwano waliwo ebintu ebiyitawo n'otabiraba olw'okuba ng'oli muki neze nine yankyawula okuba namugamba nti saala tubeere ba mukwano naye olw'okuba tukola ekifaanagana leka kitugatte tube n'enkolagana mu mulimo guno gwe tukola naye nga tetuli ba mukwano naye yankyawa nange nyinako abantu benakolagananga nabo era enkolagana nkyagirina nabo naye omukwano mukyusa era emikwano tugikyuse buli mwaka naye enkolagana ebeerewo twongere kulwana kulaba nga tuginyweza era ebintu ebikuuma enkolagana si bye bikuuma omukwano ebintu ebikuuma omukwano byanjawulo ku bikuuma enkolagana ekisooka ebintu ebikuuma omukwano ebiseera ebisinga tebibaamu kuwaayo na kuweebwa batte bw'aba mukwano gwange nanziikirako ewaffe e Masaka ne muzikirako ewaabwe Emityana tubeera ba mukwano enkolagana gye tuba nayo singa obadde tuyina enkolagana osobola okufiirwa nenkuwa olubugo lwa miliyoni nenfiirwa nompa olubugo lwa miliyoni nga teri alinye wa munne era nga teri anyiize ate nga wasigadde teri anyiize oba nombikira nesikuwa nange nombikira n'otampa newatabanyigira munne onfuna eyo yenkolagana eyo kati emirimu abantu gye bakola bamanyi bino ebibiri bitwalira awamu kyoyo omusajja mutwalira ebintu mukwano gwange obitwalira mukwano gwo obitwalira gwoyina enkolagana naye akankusindika wagundi oyo omusajja mukwano gwange onsindika wa mukwano gwo oba onsindika wa muntu gwoyina enkolagana naye kubanga mukwano gwo waliwo ne possibility nze obutasasula naye mukwano gwange naawe namuwa naye gomanyi nti enkolagana naye munaye sente zazikozesa za bizinesi leka nzizeeyo weebale nnyo kaakati nze sirinayo muntu
mu bulamu bwange nkyogera ndi mu kamera sirinayo muntu ammanja gwe sisasulanga kubanga nkimanyi bulungi nnyo ebikuuma enkolagana yange n'abantu abalala nina kutuukiriza bweyamo bwange mu kiseera we mbusuubiriza eryo katala lya buli lunaku